Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Odoi asoose kusambajja biyitingana nti waliwo obululu obw'ebicuppuli obutundibwa nga balina ennusu be bayoola. All ballot papers are being sold in Kampala. I want anyone to show me the market for these ballot papers and we deal with it. The ballot papers have not leaked. The ballot papers will be released today to the district districts. Tomorrow, as he said, midnight tonight, to the distant districts and therein. Tanga agamba nti abanaayitiriza olukujjukujju ne babba akalulu mu kitundu kyonna bajja kuba bamala biseera. And any report given which has evidence of malpractice, that election will not be allowed to pass through. Abakakiiko k'ebyokulonda mu NRM bagamba nti yadde ng'enteekateeka zigenze bulungi waliwo ebifo ebyajjula obuvuyo n'abantu abakumpanya. In Sembabule, Rwemiyaga is a hotspot. The entire Rwemiyaga, we are handling those elections directly. We have had to remove sub-county registrars in parts like Isinjiro, in parts like Rwemiyaga, in parts like Sembabule. We are now taking charge of elections directly. Empapula okulangirirwa awangudde oba declaration forms aba NRM bagamba nti nazo bazitaddeko obulambe obwawuka mu buli kitundu abakujjukujju baleme okuziwaanyisa n'ekigendererwa eky'okubba obululu. So I will request that we do verification here and we leave the bags here. Then they will be transported with the rest of the electoral materials. Mu balabuddwa mulimu abawandiisi ba NRM naddala ku magombolola ng'abamu ku bo bandifiirwa emirimu. We have had problems with sub-county registrars. And very soon we shall want them reshuffled for this exercise. Ku nkomerero y'omwezi guno aba NRM bateekateeka okulondesa n'abakiise baabwe ababavubuka abalina obulemu abakyala abasiga nsimbi n'abakozi. Waliwo ne bakalabalaba abali mu 400 be basomesezza okulondoola okulonda kw'ekibiina okulaba nga kalulu kagenda bukwakku. Honest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.